abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo mwenna bazzukulu ba Bassekabaka mu biti byammwe, abalangira abakulu b'emituba, bamaama bannamasole, abazaana mwenna mbalamusizza, abataka ba Buganda mwenna buli omu mu kiti kye, naddala namusabataka ba Buganda abakulu b'obusolya, abataka ab'ennyiriri, ab'amasiga, ab'empya, nammwe ab'enju. Ombejja ndagireeta gy'oba, ennaku z'omwezi ziri 6, omwezi mu luzunzi ogwokuna gwe bayita Epuliiro, abalamusaako yenze. Mbadde wano ne ndaba endeereetu eziva ku butaka nga zitegeeza ensi yonna nti omukyala ali mu kifo kya lubuga wa Buganda atasaanira kubeerawo era atali lubuga era atalina busobozi bwonna bumpeesa lubuga, agenda kuggulawo emisinde egya Kabaka. Bannange Abaganda, nze mbamanyi bangi temujja kukikkiriza, naye ffe ate abamanyi ennono ebintu bwe biba nga bizze nga biri ku nnono, nga biri ku kifo kya Bwakabaka eky'ensikirano, ekifo ky'Obwakabaka bwa Buganda eky'ensikirano, ekifo ekiteekwa okubeeramu omumbejja oyo awundiddwa n'ateekateekebwa okubeera lubuga wa Buganda, naye ng'alimu yawamba buwambi, ne muntu tusuubira nti ffe tujja kusirika busirisi. Kale nno ate ekiveeko ekyo bwe baakimuteekamu, nabajjukiza era ngenda bajjukiza nti lwe baakimuteekamu luyagwa ensimbu, okuva olwagwa ensimbu n'olwaleero, ekyo ffe Abaganda abamanyi Obuganda kitegeeza nti muboole tasaana, era tasaana kukola mukolo gwonna gwa Kabaka, wadde okutuula okulinana Kabaka, wadde okuyimirira Kabaka emabega, okubugiriza Kabaka ng'alamusa eŋŋoma eza Buganda, mujaguzo, ennyonyi nga Busemba, Kabaka akube ku Nnamanyonyi nga omusimbu amuli emabega. Ebintu bino bye bitadde Buganda mu ddubi, nga ne Katikkiro yenna amulanga nti yagenda okubeerawo atubidde Bbukutu ng'obusera bw'omwezi. Tuli banyiivu, tujoogeddwa nnyo. Obwakabaka si bwa muntu omu, Obwakabaka si bwammwe bajjajjaffe ne bajjajjaffe. Tulina omulandira ku Bwakabaka obwo, tulina obwannannyini ku Bwakabaka obwo, tulina obuyinza obutusimba ku Bwakabaka obwo. Bwe mufudde ekyokuzannyisa, bwe mufudde ekyokutyoboola, ekyokujerega, ne mutunda ebintu bya bajjajjaffe, embiri ne muziwaayo ne muzitunda, enjazi ne muzaasa, emigga ne mugisaanyaawo, ebibira ne mubisaanyaawo, nye ne musuubira Abaganda okubeera nga ffe tujja kusirika busirisi. Nze saagala onteeke wantu wonna naye nga ndi Muganda. Era ekyokuba nti ndi Muganda kinkakatako, kimpa obwannannyini ku Bwakabaka bwe mutyobola, bwe muzannyisa bwe mutyo. Oli Kabaka Katikkiro n'abeerindi n'agegenga n'atutegeeza nti Ssaabasajja asiimye, lubaale w'omulamu asamirirwa. Kabaka ekintu ekikwata ku buzaale bwa Kabaka n'obulamu bwa Kabaka ye ng'omuntu akyekolera, era bw'aba tasobodde kikola tubuulire birala, totubuulira nti yasiimye. Kabaka wa Buganda yagenda okutegeeza Abaganda nti omuntu ali olubuto ajja kuzaala ku myezi 7 oba 8 oba 4 nga bw'asiimye. Ebintu by'Obwakabaka bwa Buganda bitambulira mu butonde, era obuzaale bwa Kabaka butonde. Kati ng'oyo omusimbu yagenda otubuulira okutegeeza nga Kabaka bw'agira, tewaliwo bambejja balala ayinza kukola mukolo ogwo. Naye ne mututeekako omuntu omusimbu gwe mumanyi obulungi nti agw'ensimbu. Buganda ketubire mu ddubi mwe museka busesi,
mutusaanyaawo obusaanya mwe mulooza tujja kusirika busirisi ekikutte obudde kijja bbuta. Ssekabaka omujuuko, Ssekabaka omujuuko, lwakuba tebamwogere yalibadde ne Kimera owookubiri. Ssekabaka omujuuko yayimirirawo ng'alaba Obuganda busebengeera n'aga nti nedda, nina okuyimirirawo, n'ayimirirawo. Wabeewo omugezi yenna ayimirirawo, wabeewo omugezi yenna ayimirirawo. Naye tukooye ejjoogo lya Mayiga. Ssekabaka Jjuuko yava mu mulwana gwe yali agalanga ki? Yava mu mulwana ave mu kika kya nnyina n'amuvaamu. Kabaka twakoowa Mayiga, lwaki otusibako Mayiga? Lwaki otusibyeko omukazi omusimbu? Nabaloga omukimanyi agw'ensimbu. Lwaki omukulembeza Obuganda? Lwaki olagira Abaganda nti oyo ayino teri mumbejja yenna ayinza kukola mukolo ogwo? Abambejja abali mu bifo by'Abakabaka bawera. Mugema Ssekabaka Muteesa wa Lugembe yakwatanga kuba nnyina n'agaa nti mumbejja ssebo Lubuga jjajjange Mwanga genda okola omukolo guno. Okututeerako omusimbu, jjayo Olubuga wa Mwanga waakiri yaagukola omukolo. Jjayo ku baana bo bakole emikolo. Niye omusimbu tumukooye, obunyika Buganda, Obuganda bufa. Omusimbu takulembera Buganda. Omusimbu takulembera Buganda. Mwe mwagala otuliyimbyanga tuyimbe buli kiseera tugaye nti omukazi wa nsimbu. Omukazi agw'ensimbu tajja kukulemberanga Buganda. Waliwo abalangira weebali, abalangira Baganda weebali, naye Mayiga olw'okuba nti ayina baapangisa kampuni etunda omukazi ono tasobola nagamba nti kandabe ku balangira abalala. Waliwo abalangira abamujaguzo abaliwo, waliwo abalangira b'akanabba, waliwo abalangira b'akawulugumi. Lwaki abo kubalangira abo tekubaako akola mukolo ng'ogwo? Nye n'otuteekako omukazi omusimbu kiruma, otuteekako omukazi omusimbu bajjajja abo gwe baakubira ennaggalabi ne bamugoba ku Nnamulondo. Omukazi akulembedde Obuganda, kiki kye tulaba? Kiki kye tulaba ng'akubugiriza? Ebbanga omukazi nga tannava wa bbaawe muzungu kujja kubeeraawo, Buganda yali tefaafaagana nga bweti. Naye faafaagana ku mutindo ogw'amangu ennyo ogw'embagirawo. Lwaki? Omusimbu tabugiriza Kabaka wa Buganda. Bajjajjaabo baamugoba. Ssaabasajja, omukazi bajjajjaabo baamugoba. Ffe abamanyi kuno ne tetujja kubutika matama na kutunula mbebere ngono goyita Katikkiro. Katikkiro agambye. Ani ayinza okubeeraawo n'alangirira mbu Kabaka taliiwo mulwadde? Ani yali akiwulidde ekyo? Kabaka wa Buganda talwala. Ate Kabaka wa Buganda taba na basawo. Kabaka wa Buganda akiika busujja. Tukooye. Omusajja ne buli kasajja lwe kaasama ne kafuumuula empitambi mu bantu. Omuganda alabye. Naye Omuganda ajja kusituka ate yeerwaneko. Ate bw'alisituka ne yeerwanako tewali agenda muyimiriza. Kubanga Omuganda bw'alwana ate amabugo. Nene muddira omukazi omusimbu agw'ensimbu. Wali yaŋŋamba wamulaba ebifaananyi byayita ku mwaka gwa 1994. Nze naliwo nange. Mulangira Kanankuli aliwo, Katikkiro Mulwanyamuli yali Katikkiro, oyo Olubuga yali mu kateeteeyi ka kiragala akamakisi,
abane bagaka omukazi ayambadde akamakisi omukyala ensimbu ne zimukuba ne bamuteeka mu ambulensi ne bamutwala omulangira dokita yamuliko mulamu waali omukazi agw'ensimbu tukirumiriza omusimbu tabeera ku kiwu kya kabaka omusimbu takola mikolo gikulembera Buganda bannange mujja kugamba nti ndagire tajuba yamukyawa saamukyawa naye ku lwa Buganda nina okwogera amazima gali nti omuntu agw'ensimbu takulembera bintu mu Buganda era eyo nsobi gye muddamu batampangisa kampuni etunda omukyalo oyo niye mu kutugamba mu kabaka taliiwo kabaka mulwadde ani yabagamba okusesebbuka nga bino ebigalabi nga luli kabaka bwe yaseega temwatugamba bwe mwali mu kyakukuta kati olw'okuba mutunda ono mutulage nti kiki Nabaloga Nabalamba muwala wa Walusimbi mpange mutundwe bw'otaave ku bintu bya Bwakabaka bwa Buganda ogenda kufuna ekikangabwa mu bulamu bwo ky'olifa teweerabidde ate saagala ofe naye njagala okirabeko njagala obeerewo okirabeko omanye nti kyeweerijjako kikusinga amaanyi kikusinga n'obuyinza mutuviire ku Bwakabaka obboonoona Katikkiro Munnalwanda Lubuga wa Ffumbe musimbwa ate obulemwa kubanga abataka si kyabanenya luli nabanyenya abataka mwogere abataka tebalina woogerera kubanga kati Mayiga yeteekawo essuula omutaka avaayo n'ayogera bajja mukuba masasi nga bwe baakuba omutaka w'ekika ky'endiga Mayiga kati abantu babibalekedde ebintu mwe bibalekere Mayiga asimbula emisinde gya nti Obwakabaka yabufuula bwagakkaani bwa bizinensi Mayiga asimbula emisinde gye afune ssente ze naye Abaganda mweddeko muleke kulemberwa mukazi musimbu mujja kulaba nga buli kye mugezaako tekirina gye kiraga kubanga omuntu agw'ensimbu ensimbu bulwadde bubi nnyo ku Buganda era omusimbu n'omugenge Omuganda batwalira mu ssalimu Mwebali nnyo okumpuliriza amanya nze ndagire tajuba nze sikweka byenjogedde mbibeerako mbiyimirirako wadde nga bantiisatiisa okunzita naye teryaziba ya munne nze nja kuziba eyanga ate sitya kugiziba sirina mwana muwere gwe nnyonsa Katonda ankuumye ebbanga lyonna era ajja kunkuuma naye sisobola kusirika nga musiga ebintu ebitategeerekeka mu Bwakabaka bwa Buganda bakitaffe bajjajjaffe baafiirira ntalo jjajjange baamukuba emmundu mu mwaka gwa 1895 baamukuba essasi be Baganda baasooka okubwa amasasi lwaki lwa Bwakabaka naye tetusobola kusirika nga tulina omusaayi gw'abajjajjaffe ogwayiikwa okutaasa Obuganda buno ffe tusirike busirisi nga buli kimu kyonoona mukimalawo muzze mu kutunda ettaka mulimalawo oli n'alowooza nti bw'osikawo oba bw'osikera bw'oba kabaka buli muntu alina kukutambulirako ku kujooga omuntu bajjajjaabo ne bamukuba omusimbu n'akulemerako n'akulema n'okusenza akati oyo mukazi talina kifo mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga tyakola mukolo gwonna ayi beeno okimanyi bulungi nti omukazi oyo yawamba buwambi okubeera awo Obwakabaka tebuddangako mabega kabaka yekka yabeera ow'omu maaso Lubuga ava mu kabaka mulala nene mutuleetere ate muteekewo nno mumbejjanga mwana wa kabaka naye nga omwana wa Walusimbi mpanga ekimanyiddwa wonna wonna ne bakulumba dakiri yogedde bubi dakiri yogedde
Nabalamba mwana wa Walusimbi Mpanga Nairobi Walusimbi yamuwerera Walusimbi Mpanga n'amutwala Bufaransa Walusimbi Mpanga n'azimbira nnyina ennyumba erungujja Walusimbi Mpanga n'azimbira Nabalamba ennyumba erungujja Ssaabasajja Kabaka Muteesa yazaala abaana abawera lwaki mu baana bonna yajjamu oyo Nabalamba gw'abaaweerera gw'abaazimbira ennyumba erungujja gw'abaakwatira nnyina amuzimbira ennyumba gw'abaakwata ssente z'empitirivu amuweerere Bufaransa. Nze njagala mumpulire nga Kabaka Ssaabasajja Kabaka Muteesa Walugembe ali e Bulaaya abaana be abo oyo Nabalamba si muto akununkiriza 80 emyaka ali mu 7 n'okusoba kyentegeeza agenda atambuza dekedi emutuusa mu 8 bwe yali e Bulaaya nze njagala munzigireyo ekifaananyi nga Kabaka atutte omwana oyo nga bwe yatwala bannasolo bakagere baani n'abatwala e Bulaaya ne Kabaka Mutebi Walugembe n'abatwala e Bulaaya njagala nze mugye engeri nga Kabaka lwaki oyo yekka bonna baali mu luserumu lwaki oyo yekka yataliiwo yatali mu bifaananyi yataliiwo wadde ekifaananyi ekimu ekitenga kitaawa amulezi mwatugirayo waliwo omwana wane yagenda n'azunza nti bwe baba ku busente ne baagala balowooze nti nno ffenna tulina okusirika bwe bakobodde obusente kati ffe tusirike olulyo lwonna lufaafaagane luggwewo olw'omukazi omusimbu no tetuyinza kukkiriza tujja kwogera amazima okutuuka bwe tulivaamu omukka ogussa tujja kwogera amazima bulivaayo ne mujja ebintu bino ne mbiwuliriza naye oyo omukazi si mwana wa Muteesa si mwana Ssekabaka Muteesa si mwana we mwana wa Walusimbi Mpanga Walusimbi Mpanga atwala obuvunaanyizibwa n'amuweerera n'alinnya Ddimbwe agenze okuva mu nsi nga tutegeera n'alinnya Ddimbwe yasinga okukola obuzibu n'agamba Kabaka tebamuggyako baana Kabaka yali agobye omwana oyo n'amukwata n'ennyina ne babasibira era ng'omukomera n'alinnya Ddimbwe yataasa n'agamba nedda tuswala baleke babeerewo kasita muwala naye ng'ajjanga atuuka nga atandika okukulembera Obuganda wa Ffumbe owulidde juzi mwawandiika ebibaluwa ebitaliiwo nti Kabaka alagidde nti nno tuleme okubeegaana atali waffe tujja kumwegaana tetujja kukkiriza kubanga oyo mwana wa Walusimbi Mpanga ensi yonna ekimanyi abalangira bonna bakimanyi wano mu 90s basenga bawayogera misana mu meeting ezatuula ez'okuteeka Kabaka ku matikkira bayogera misana ne Kasujju ne bamugaa nti si mwana waffe kakati ffe mutufuula ababi Nabaloga ayiseewo nnyo ate bwe yamanya nti si wawaka najja nga yeegaana abawaka tetujja kusirika ffe tetuba tuzaaliranga kusirika kumumunyala nze sisobola kumumunyala tajuuba sijja kumumunyala abalangira n'abambejja naddala mu abato teri mu Buganda mu mbejja yali agudde ensimbu wadde omulangira taliyo kubanga bajjajjaffe beegenderezanga nnyo obulwadde bukome ku oyo ate era Bassekabaka bwe baba bakuba ne bwaba mulangira ne bamuteekako n'agwira ensimbu ennaggalabi taba Kabaka ekyo kiba kikomyawo naye oyo ensimbi yazigwira naggalabi bane mu kyewuunyi nga bateekako Kabaka omukazi olwo yagwa ensimbu Kaaya Kavuma ye yamukwata n'amutwala wa Emmengo mu ddwaliro records za 93 olunaku lwa Julaayi mulumanya olunaku lwe bateekako Kabaka omukyalo oyo yasooka okugwa ensimbu nemwe mwagala ffe tusirike ne tusirika ebbanga lyonna tusirise naye bwagenze n'atandika okwesaza ng'owakagatta akamu tuba tulina okukyogera abo bonna bamayanja akaji bamulwanya muli bonna ne Beswedi Mulondo bonna balaba omukazi oyo ng'agwa ensimbu n'addamu n'azigwa mu 94 wali ku Bulange era nga bajjajjaffe bamugoba tasaana kubeera awo naye kati nga mujja nti agenda kugulawo emisinde n'abaana baffe bonna maama bonna bagenda babbira oyo omukazi n'omusajja Kasajja Kamayiga
be baleetedde Buganda okubeera mu ddubiri erimu kubanga tewali asaana waatudde. Muteekawo kampuni z'abazungu mbu zimutunde zimwagazisa abantu. Abantu tebasobola kumwagala kubanga kyalimu si kikye. Ekirala abatusikira abasika mu luli olulangira mukkakkaneeko muwulirize abantu bemusikira. Mukkakkane muwulirize abantu bemusikira. Ssaabasajja wuliriza Abaganda. Ssaabasajja wuliriza Abaganda. Be baakusomeka okuteekamu ekitiibwa ky'olimu. Neyakubisa akabogo teyali mulangira, yali Muganda. Ssebo Ssaabasajja tukusaba owuliriza Abaganda. Ssaabasajja tukusaba gw'oli mu bigere by'abajjajjaffe bonna. Tuwulirize. Omukazi agw'ensimbu tasaana kukola mukolo gwonna gwa Buganda. Mwebale nnyo okumpuliriza. Olumu tajuuba ajuuba naye olwaleero ajuubye. Mwebale nnyo mwebalire ddala.